ekiseera kyonna tweyanza nnyo tweyanzeeke olw'akaseera Katonda katuwadde akalungi bwe kati. Neebaza bakama bange bonna bentudde nabo ne bakozi bannange okukola omulimu gw'okusomeseza ku bifaananyi. Tusomesa nga tuyita ku bifaananyi n'okusanyusa nga tuyita ku bifaananyi. So bakama bange mwenna mbeebaza nnyo waawo. Neebaza bannamawulire mwenna okuva mu media houses ez'enjawulo anti kandisewa media houses zonna nzeebaza. Bannamawulire mwenna bloggers mwenna beebaza okubeera nti muze tukwatire wamu ensonga eyo. Olugendo luno si lumpi ate si luwanvu nnyo, naye ekisa kya Katonda kyekisobosezza. Mu ngeri y'enjawulo nja kusaba mwenna abali wano munneebalize abakulu okusooka nga tuyita mu kabonero ak'engalo kuba tetugenda kubawaseeyo, bakubire engalo ez'amaanyi. So abakulu bano nja kwebaza omukulu Samunyi Muhammad, nja kwebaza omukulu Faizo Katumba, neebaze omukulu Director Bossa n'omukulu Mutebi Faru. Tali wano wakwatayire n'emitongole gyaliko basebo ne bannyabo, naye omukulu be bamu ku abo mu ngalo ze nayitamu okusooka. Nayingira industry nga ndi mu senior 4 vacation nengenda mu kampani bagita HK. Omukulu Samunyi omukulu wano babosa be banyaniriza n'omugenzi Kaggwa Ramadan kama amuwe ekigulu eky'emirembe. So abakulu abo saazannya nnyo nga ndi eyo kubanga nali nsoma tiwaba budde osanga nga tofunye chance, naye ateema n'akabeerayo katono gye nsanga Director Ahmed Lubowa nga naye akola ne kampani eyo do erina ate naye kampani eyo. Awo we namusabira olukusa negatte ku kampani gye bayita Aromatic Entertainment. So nansembeza wakati mu ssanyu epitirivu nenzija mwegattako naye kati olwo nga yampangise naye nga tuli kampani emu, tuli combine Boss Picture ne Aromatic tukolera wamu nga kampani emu mwava mu kimita Zubairi. So Boss oba olaba ono Boss Picture, Aromatic oba olaba ono. So olwo ne tubeeraawo nga tutambudde bumu mu kisinde kimu naye nga kampuni bbiri ffenna zikufunanyizibwako. So bwe tutambula byatambula bulungi era twali abaana nga 152. By then omwali Amise Gujja, omuwala Fiona Fish, Kapero Jamada, njogera kati abakyali mu industry n'abalala bangi. Omukulu n'atukwata n'atuweereza okusoma practicals za firimu emyezi 3 ku 89 Katwe. Sebo tukwebaza otusanga omusimbi ogwatuweerera era twasoma bulungi. Ku bantu nga 15 twavaako nga 6. Kati ku 6 tuliwo nga 5 abakyali standing. So abantu bazze bawaguka abamu ne bafa, tetuli balamu. Awo nno twebaza Katonda. So wakati mu mbeera eyo nga tutambulira wamu n'abakulu bano mu kulungamya kwabwe, omukulu Bossa n'omukulu Ahmed Lubowa nga batadirectinga bulungi. Bwe twajja tukula kampani n'egaziwa basebo ne bannyabo, ebigendererwa ne bitandika okufuuka ebyenjawulo. Olukiiko ne lutuula tweyawulemu, Boss Picture ddeeri, Aromatic ddeeri. So awo mwe muteerawo ansa, oli yalabula munno mutta, oli yakwana mukooli, oli mu bimwafuna naye kyaliwo ekito kyali commercial. So ne tweyawula ababiri, omu nadde eno omu nadde eno, ne balondawo nti ne bayisa etteeka nti buli omu genda gy'oyagala, nze nenzira eno, abalala ne badde eno. So by then omukulu Bossa
n'agenda ne basita bano bonna bemulaba betwali twegomba bazaamunyo badirekta Faizo omugenzi Kakwa Ramadhani bafaruku director n'agenda naffe twali bikojogo by then. So najanga atuzimba generation yaffe nejja yaba Hamis ba Jamada ba Fish. So naffe netufuuka abazanyi ab'amaanyi nga bwe muzimulaba. So nange nzijuliza kiringa mmenyawo nti tewabangawo mpala n'abasebo ne balina ng'ojogera mu maaso g'abakulu bano twayawukana lwa business gaziwa n'ebigendererwa byaffe ebigendererwa by'abakulu bombi okubanga byawukana omwayinza okuba ayagala kuzimba ng'omu ayagala kugula mmotoka ekyo bwe kibeera mu nsi so bwe kityo bwe kyali kati ntuuse ku lunaku luno nga neebaza bakama bange mwenna abanzikiriza okukola kino luno luba lugendo lunene era tutegekera ebbanga basibo ne banyabo ng'omuntu ekirowoozo nakifuna nenzirwa n'ekirowoozo ekyokwagala okuwummulamu omulimu guno ngusigala emabega wa kamera nga nkolega sina gwe nakigamba n'abakulu bano tebakimanyi nasooka kigamba mulo wagizi kigenda kwesegulamu indasitule eno ebbanga eritali ggere naye nga nkirimu nga mpeereza mu kibiina kyange ekya romatic nga ndi mabega wa kamera so ekirowoozo ekyo nenkitandika era neewaabira mu bakulu bano nabo bakirabira ku posta ne videos ezijja zitambula ne ba bloggers abazibanja kwetaaga so bakama bange ekirowoozo ekyo bwe kitubu kiri mbeetondera obutakibagamba naye kati neebaza bye mwakola nasooka kukubira mukulu Bosa Seronkuuma ne muwa idea yange n'angamba nti oli mutabani wange nja kukolerako ne baganda bali bonna bazubayi tujja kukola kupushinge kwaffe twakoleta n'angamba naye ng'obuvunaanyizibwa oba bakubidde mugamba ngenda kubira omukulu Faizo era omukulu Zaamuni bwe nagivaako nabo ne mbakubira bwe nakubira nga ali positive abakulu abo badde maze emyaka 10 nga bwe bagambye nga tetukola ffenna mu project naye teri yassaawo mbeera yonna bagenda positive bwe kye nali mbasaba nsabenga leetamu oluvannyuma bwe nvaayo n'ennumba manager w'ekibiina n'omukulu director w'ekibiina nga tutudde ku dining yaffe n'engobawo abalala bonna ne banjulira ekirowoozo director n'agamba weebale musajja kula weebale weewaayo kukola nkwagaliza mikisa myereere mu kivulu kino naye abakulu babamaliriza bulungi nimugamba n'abamaliriza era ngenda baleeta mu office olunaku lwa rehearsal esooka ojja balaba n'akasimu kavuge olabe nga bakkiriza n'agamba tukuwagira nnyo tukushinga esho era nkwagaliza birungi byereere so mukama wange nkwebaza nnyo katonda akuwa omukisa eno bwetyo neeyimirirawo basebo ne bannyabo omukulu akuliddemu amawulire omukulu Alan Cruz sebo wabuuzizza omukulu bwe yazuula kalakita n'agamba alaba bingi bwasinzira naye twajjanga baana bato najjanga akushepinga asali muwere naye nali mwana naye bamwe mwali bakakafumu nkimenyewo kale twajja tuzanya paati za baana basomero baana bawaka oli mwana wa Zaamuni yes project zetwatandikiramu omukulu najjanga atutuninga ajja azuula kiki kyosobola okukola obulungi so akaseera bwe katuuka sponsor atuuse ali emabega wa show tumwanirize basebo ne bannyabo so omukulu najjanga atutuninga paka bwe yazuula awatuufu era n'atuzimba bwatyo ekijjanga tutambula okutuusa watutadde ku levo y'ensi sebo tukwebaza okulafubana tukutawaanyizaamu saagala mulowooze nti tetumutawaanya musajja ono atugumikiriza nnyo mu bingi
mu bino ebintu tukolera mu kwegumiikiriza tetuli perfect tumunyiiza n'anyiga ng'omuntu ne weetonda ne tweddaabiriza naddamu netuddawo ne tutambula so ne tukusobeza mukama waffe mu lugendo okulaba nti tutuuse eno tukwetondera nnyo naffe wotusobeza tukusonyiye newabaawo naffe wotusobya naffe tukusonyiye so basabole banyamu nzira ku bazanyi bannange mwenna nja kusooka nebaza omukulu wa Miss Ssebujja webale nnyo webale ddala bwe twajja ffenna tubadde ba Luganda tuli ba Luganda paka okufa kwetwawukanya omumbejja Samula Beat webale nnyo webale ddala okkiriza nojja okkiriza nemukola liyasa ez'amaanyi tuzikola nitunyuka late because of me webale nnyo webale ddala Slight mulimira bad Luserwere sebo webale nnyo webale Slight mulimira bad Luserwere sebo webale nnyo webale ddala okukkiriza n'otambula nange nkulayirira bw'oliba oba ofiiriddwa nja kujambeewo neyanza nnyo neyanza omukyala Shanita Muwonge webale nnyo webale ddala kuyimirira nange projekiti eno ate yes Shanita Muwonge sister wange webale nnyo webale ddala omukulu Director Faiza Katumba webale nnyo webale ddala okukkiriza kukola nange n'okummererawo omukulu Saka Mikisa Empijja Musiramu webale nnyo webale ddala ate okutambula nange sebo Manager Rogers ayimisibwe webale nnyo byonna webale ddala sebo omukristu munnange ng'ate ly'ettaala ly'ekibuga Uganda Kampala twasukka Kampala wawu so Uganda webale nnyo webale ddala ate webale n'okumbuulirira ono yambuulirira ennyo nga nina byensobi ya omukyala Florence aŋŋamba eyo togenda eyo vaayo so wankizo nnyo so oyo alinga ssenga wange so omukyala ono looya buli we mwogerako mpulira essanyu looya Nabunya Jamila kanso mo kye baagala okukozesa kanso webale nnyo byonna byokola olw'obulamu bwange ne kuba projekiti eno Katonda akuwenye omukisa omukulu Zaamunyu Nantajja sebo webale nnyo webale ddala Katonda akunjagalire omukulu Muhammadi Kadunabbi Bukenya sebo webale nnyo webale ddala era gye tuvudde kasisita kange akaana akate nnyo ka Anna Kirabo akaana ako bambi webale kunjagala webale kwagala byonna bye tukola Katonda akuwenye omukisa Nankanja Masha webale nnyo webale ddala omukulu bwe twajja Kafeero Jamada sebo abantu bawubiriku omukulu oyo bwe twatandika be bali omukulu be yaweerera emyezi 3 twali mu ssomero limu n'oyo so webale nnyo webale ddala munzikirize mu ngeri y'enjawulo mbanjulire omukyala bwe bayita Bagola Beauty Empire okuva wali Emmengo Kulyandala House okuliraana ebitaala oyo ataddemu ensimbi mpitirivu nnyo sheeno okusobola okuyimirirawo namutuukirira ne mubuulira ensonga n'agamba ku lwa aromatic ne ku lulwo nkwagala nnyo munange omukulu n'akwata ssente nnyingi n'azisa mu show so sponsor Bagola nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala era nkubiriza mwenna abalaba omukolo guno muve ewalala abantu abalala tebakola bintu bya nsusu tubeere wa mukyalo oyo kubanga muwaako obujulizi abantu besangayo balabika bulungi n'omukyala akwerekeddeko mukyala Tadias Katumba sebo tusabise nnyo okulaba webale kujja
So era nja kusaba sponsor ajja kwogerayo obugambo eri abantu kuba olw'emirimu zebu obudde bugenze ng'abakulu bonna boogedde naye MC bw'anaaba atuusizza kubambadde ku nteekateeka za MC nze bwentyo nkubiriza abantu mwenna ku lunaku luno keera munnange ku lw'obubonero bwe ndaba saagala ogambe nti tewasobola kujja teri show ndala tulina olulaga lumu mutandika ssaawa 12 zennyini ku lw'omukaaga luno na 25 tolwawo ng'owoza nti ojja kutuuka ku emu biyinza okuba ebirala ate ng'obadde muwagizi waffe so jangu mu budde bukyali tubanyige lumu tujeewo oleme kufiirwa mu kusagula basho neyanza nnyo neyanzeege abazadde bange mu art n'abantu mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala katono nnyo kanongooseemu omanyi kati wabaawo omukugu wano kyagamba so nja kwebaza abayimbi abamperekeddeko omukyala bamuyita Bettina Namukasa the beautiful Bettina webale nnyo webalire ddala kuwerekera ndeebaza nnyo omukyala era nga mukyalo ono mugundiivu nnyo naye alina sho tugenda gipromotinga mu maaso awo Mary Butter webale nnyo webalire ddala nziramu okwebaza omukyala Nakai mukyala Misa Kisemakula yatuwadde ekifo kino ekikolera mu press conference mukyala Nakai Semakula webale nnyo webalire ddala nebaza omusiime wa Ssaabasajja Kabaka Papa Misa Kisemakula sebo webale nnyo webalire ddala omutima gw'otulaganga ba artist n'otusembeza n'otukuŋŋaanyanga buli gye tuba n'otukuma wamu nga famire webale nnyo webalire ddala.